kano kabeera ka lipoota yambeera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku byembeera z'obudde omwanjuzi Kituusa Mohammed. Tulabye ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi era kitulaga nga omukuubo gw'enkuba gusimbye mu makkati ga Ssemazinga Africa, era ekyo kiviirako empewo empeweevu nga zikunta ziva eri mugabira g'e Congo ssaako n'ezo eziva eri ku Ssebuyanja Buyindi okwolekera ensi yattu. Era n'olw'ensonga eyo mu biseera eby'okumakya tusuubirawo enkuba okutonnya mu bitundu nga Masaka, Kampala na Kasongola, so nga ate eri ebuvanjuba era n'olusuubirawo enkuba okutonnya bitundu nga Jinja, Tororo, era ne bugwanjuba n'olusuubirawo enkuba okutonnya bitundu nga Kabale, Mbalala paka Masindi, ssaako n'eri ebukiikakkono mu bitundu nga Arua olusuubirawo olwandagirize, so nga ate ebitundu ebisigadde omusana gujja kwakanga bwe kukubakwamu. Mu biseera by'olweggulo era tusuubira okuba n'okwengera okutonnya mu bitundu eby'omu masekkati awo ebuguma okuba ku diguli 27 kutuuka ku 28, so nga ate era ebuvanjuba nayo enkuba ejja kutonnya ebuguma okuba ku diguli 28 kutuuka ku 29, wabula era n'ebugwanjuba nawo enkuba ejja kutonnya ebuguma okuba ku diguli wakati wa 24 okutuuka ku 28 e Kasese, so nga ate era ne ebukiikakkono nawo enkuba ejja kwongera okutonnya bitundu ebisinga obungi ebuguma okuba ku diguli 28 kutuuka ku 29. Bwe tugezaako ne tulaba ate embeera y'obudde mu London ewusuubira omusana okubakubamu ebuguma okuba ku diguli 25, so nga ate Cairo omusana okwememula okutuuka ku diguli 37. Wabula tugezaako okulabula abantu abasangibwa eri ebugwanjuba ssaako naye abo abali ebitundu ebyonguludde ennyanja Kyoga, tusuubirayo amataba okutandika lunaku olw'enkya. Kale mbe nga mwegendereza embeera y'obudde eyo. Tuyanze okubeerako naawe, beera bulungi, weeraba.